naye amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaako. Malayika si agenda obubuulire naye ffe Mukama tubuuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo tweyanziza nnyo tweyanzege omulungi mukwano okubeera nga otwegaseeko mu program lesson week eno naddala gwali ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube. Njagala okwebazaako ensuso nti weebale nnyo weebalire ddala abatufunira ku mikutu emirala egy'enjawulo. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Ak'enjawulo twagala kubeetondera anti olwaleero twagala kutandika nga bukyaliko ssaawa emu kubanga ku ssaawa 2 ate tugenda kuba tuyingirawo ne gospelare paka ssaawa 3 eri wano ku Vento Productions ate ne ku mikutu gyaffe emirala ku ku 3ABN ate awamu ne ku Hope Channel Uganda yonna gye tuli. So mu ngeri yemu ne mbakunga nti bassebo ne bannyabo mbeereewo tubeere nga ffenna tutambuza positi tutambuza obubaka. Olinayo mukwano gwo atannamanya njiri atannaba kukkiriza mawulire malungi ag'okudda kwa Kristo okusembedde atannaba kusalawo okukwata sabiiti gwe batannanyika mu mazzi atamanyi oba ddala Yesu Kristo anaatera okudda ng'era agenda kubanga ayawulamu endiga mu mbuzi. Kati amawulire amalungi ago agateekateeka abantu twetaaga ogategeezaako mikwano gyaffe abali ewala ate n'abali okumpi. So baganda bo ne bannyinaze ne baani bagita circle of influence gy'olina gy'okolera eyo bonna bowuliziganya nabo weetaaga okuba nga obubaka buno obatuusaako. Gospelare 2:25 nga ggalawo tuli ku mulamwa bulungi bwa Mukama olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 paka ng'ennaku z'omwezi 27 ne Vento Media app gwali ku mukutu gwaffe ogwo tugamba nti beerako Vento Media app egenda kubanga nayo obubaka obwo gye buli gijjeeyo ku gye bayita mbangambye omugaffe ogwo gwa Google Play Store. Gendayo ku Google Play Store ekibanja ekyo wandikemu Vento Media app nja kufuna bulungi nnyo osobole okubeera nti otabula obubaka bwe tugamba tukutuusaako mu bulungi bwa Mukama. So nga ate njala okwebaza baganda bange ne bannyinaze mwenna abeewaddeyo ne mutuwagira ng'ekkanisa y'Essenge Seventh Adventist Church Faith w'Essenge Abunga Central District. Tubeebaza mwebale kutuwagira mwebale kutwagala. Muganda wange Elda Leonardo Kibirige Sweden, mukwano gwange mukyala Zalia Nasuga jjajja w'abalongo abali mu US abali wano ku lukalo lw'omuddugavu Africa abali mu kyondo ky'ebuwalabu baganda bange ne bannyinaze abeewaddeyo okulaba nga muwagira omulimu guno. Nze sikoowa kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Kadala Nsuuna we Masaka ate ne mukadde wange Henry Kawes nammwe bannaye mwebale nnyo olw'obubaka bwatuuka ku agenda mu maaso kuba omwaka guno 2025 gwe tuli mu kuwunzika ensonga eno ey'ettaka ly'Essenge. Era bw'oba olinayo obubaka bw'olina eyo wandibadde munnange ate era obututuusaako naffe munnange ne tusobola okubeera nga atwongera okutwala omulimu. Ennamba yaffe gibalagako ku puroguramu ewedde naye era osobola okuba nga ogifuna ne ku luno ey'omuwanika kwegamba ne tusobola okubeera nga tutambulira ne tuwagira obukadde 9 mu kunoonya okuba nga tuwunzika enteekateeka eyo. Omutemwa gw'olina gusobola okutuyamba okubeera nga tugenda mu maaso.
tuli ku lesson eno namba 11 egamba nti living in the land, okubeera nti kati basajja bano bali mu kuwangaalira mu nsi ey'obutuuze ey'obusika. Kitabo kya Yoswa kinyumidde nnyo, tuyigiddemu ebyokuyiga bingi ebyokukkiriza, lessons of faith, mpitirivu nnyo, era nzikiriza nti nga ggwe omukristaayo ali eyo ofunye omukisa ogw'okwongera okudda obujja, ofunye omukisa ogw'okweyongera okusemberera Mukama Katonda. Ekitabo kino lwaki kimpomedde nnyo mu byokukkiriza nti nga bwe twalaba wiiki ewedde kirina kye tuyita typological lessons mpitirivu, ebyokuyiga eby'ebifaananyi mu nnaku ezisembayo, kubanga nabo bali mu kuyingira nsi nsuubize nga naffe olwaliro abakristaayo bwe tugenda okubanga tuyingira ensi empya mangu nnyo Yesu Kristo bw'anaaba azze tugenda kubanga tugenda mu nsi ensuubize. Kati nabo kyekifaananyi kye kimu nti ebisuubizo Katonda bye yasuubiza omuddu we Ibulayimu eri ezzadde lye tebalibeerako mu Misiri bamale ebbanga ate oluvannyuma bakomewo ku butaka wano wennyini, bye tuli mu kwetegereza wano. Naye lesson namba 11 wejjidde ng'abantu bano bamaze okusenga. Wali abaasenga ebusukka Yordan, ate ne wabawo n'abo abaasenga oluuyi luli, kwegamba waliwo bwe Transjordan settlers, ate ne bali abali the other west side oba gye twandise ebugwa enjuba. Kati lesoni eno eri mu kutulaga nti bwe babeera mu butuuze nga batudde batandise otambula, bali awo basenze, obulamu bugenda mu maaso, ebibeerawo birina bingi bye biri mu kutunnyonnyola. Aye naffe ng'ekkanisa olwaleero mu mulimu gwe tuli mu kukola ogw'enjiri waliwo bingi bye tugenda okubanga tuyigira mu lesoni eno. Kasooke tweyombeke tuwe okusaba ate mwattu oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu. Omuyinza w'ebintu byonna Katonda yakola eggulu n'ensi, mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo nkwebaza olw'omukisa guno gw'ompadde okwogera ne muganda wange ne mwannyinaze ali ku mukutu essaawa zino nga tugenda maaso n'okuyiga lesoni eno namba 11. Obubaka bwe tugenda ofuna kkiriza bututeeketeeke olw'okudda kwa Yesu okusembedde, bututeeketeeke olw'okukola omulimu gwe gwe watukwasa ogw'enjiri, era butusobozesa okubeera nga tuli beesigwa nga tutambula naawe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen. Olunyiri lw'okujjukira lwe njagadde osookerako kubanga lwabadde lutuyamba kinene otukubira ekifaananyi ku lesoni eno kiki kyeyagala okututegeeza. Bayibuli yagambye mu lulimi wano Oluganda nti okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi, naye ekigambo eky'ekkayu kisaanuula obusungu. Okuddamu n'eggonjebwa, yes, kukyusa ekiruyi. Ensasagge eri luddawa? Amawanga omuli Leuben, Abagaadi gatako n'ekitundu ku Bamanase abaali eri ebusukka Yoludaani bagenda otunulamu nga balaba okukwata ekkubo bajjenga basenge eno bajjenga okusinza eno. Lwaki neeri tebazimbayo ekyoto? Lwaki eri yewabeera okubeera okusinza wokka? No, tusobola naffe okuteeka eno ekkanisa, yes, nitubeera nga ffenna tusinza Katonda omu naye nga tekitwetaagisa ate kumala kwetooloola. Kanaye bano abooluganda baba lwekigwamu bo bayanguyirawo okwagala okubanga babagwa mu malaka babuuza akana n'akataano kajojijoji w'ebibuuzo muyinza mutya temumanyi ebyabaawo emabega. Awo nno munange waali wagenda okuva emberebezi. Naye lesoni eno sigira ekifaananyi nti ng'ekkanisa, ng'abakristaayo, ng'amaka gye tukolera ku mirimu, kikulu nnyo okubeera abeegendereza ku kiki kye tugenda okukola singa waba waguddewo engeri yonna etategerekka gye tuli. Nti ng'ekkanisa obumu kikulu, era ng'ekkanisa
twetaaga nnyo okubeera nga tuli beegendeza mu ngeri gye tukwatamu abantu be tulowoozezza okubanga bavudde ku mulamwa. Ebimu ku bintu bye tugenda okwetegereza mu lesoni eno enamba 11 nti bikulu nnyo nnyini ddala. Era bwe tuba tutandise n'olunaku olwa Sunday tutandika ne speech ey'omukulu akulira kati obwakabaka buno obw'eggwanga erya Isirayiri Yoswa ng'agenda maaso n'okubeera nga assa ekitiibwa mu mirimu emirungi egyali gikoleddwa abasajja bano aba Leuben, aba Gad n'aba Manase, kubanga baali babakunze mu ssuula esooka nti mujje bonna tulwanireko ne bannaffe basobole okufuna obusenze bwabwe. Kati bumaze okubaweebwa abeeruuyi eri okusukka Yoludaani, kati omulimu guwedde ng'abasibula alina okubeebaza. Naye waliwo ebigambo by'abakuutira kyenandiki wano kye batuwadde kye bayita commitment byensaba naffe twongere okubifumitizaako. Bigambo biwerako naye kansoma olunya olwokutaano lwe luyinza okumpa ekigambo ekimu ku ebyo bye tuyinza okuba nga tufumitirizaako. Yoswa essuula 22 olunya olwokutaano Bayibuli egamba nti naye mwekuumenga nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama lye yabalagira, okwagalanga Mukama Katonda wammwe n'okutambuliranga mu makubo ge gonna, okukwatanga amateeka ge n'okwegattanga naye, okumuweerezanga n'omutima gwammwe gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Yoswa alina ebintu wano byakoonyeeko biri 5, naye ekisoose mu byonna kwe kwagala. Agamba nti basaba mugenda kuddayo eri ebusukka, naye kyensaba kye muba munywererako, first of all, if your commitment to God is to stand alive, bwe munaabanga munaabeera abakristaayo abasenze ba Mukama, abaweereza be abalungi, ekisooka mu byonna kwagala. Ekyo Pawulo naye kyeyayogera eri mu kitabo ekya Bakolinso ekisooka essula 13. Agamba noga nti ne bw'oba olina obunnabbi bwonna, ne bw'oba ng'oyogera mu nnimi ez'abamalayika, ne bw'obeera ng'okoze ebirungi abantu ne babisiima, ne bw'obeera nga ekyamazima osobola okuwaayo n'omubiri gwo gwennyini, ne bw'oba olina okukkiriza, ne bw'oba olina essuubi, ne bw'oba olina obuvumu, naye nga tolina kwagala, ekyamazima kiri nti tolina kinyusi. Nga kyayongera okutulaga ekintu okwagala, bwe tunaabanga ekkanisa tunaasobola okutambulira awamu, tunaasobola okukwatagana, okusobola okukola omulimu Mukama gwatuwadde. Okwagalana kulina okubeera nga kyekintu ekisoosowazibwa ekisookera ddala mu kanisa. Tutuuse mu kiseera nga olwaleero okwagala kugenze kukenderera ddala. Ebintu ebisinga obungi bye tukola tutera bikola lwa ffe ng'abantu, maybe olwa status gye ntuuseeko, olw'abantu bayinza kunfuna batya, naye nga kiri kye twatandikirako olugero lwaffe nti twali tukola ku lwakwagala kwe tulina eri Kristo. Oluyimba nga lugamba namba 199 tukola lwakwagala, kigenze kiyeebaayeba. Kase wano Yoswa kyavudde abagamba nti bassebo ne bannyabo muddayo, naye commitment number 1 okwagalana. Wano waliwo obuntu bwe bamenye. 1 okwagalana, okwagala Mukama Katonda. Ekyokubiri okutambulira mu makubo ge gonna. Enkolagana yammwe ne Katonda ejja kunywera nnyo nga mutambulanga bw'ayogedde. Ekyokusatu okuwaŋŋana ekitiibwa. Ekyokuna okuwaŋŋana ekitiibwa n'okuwa Katonda ekitiibwa. Ekyokuna okumunywererako Mukama Katonda. Pozi n'ekyokutaano kyeboogedde kwe kuweereza. Of course okwagala bwe kubanga kwe kufuga mu mutima n'obuweereza bwanguwa, bunyuma, tebubeeramu nti oba kyekubiira yenna. Bubeera buweereza obusobolera ddala okugirayo abantu ekifaananyi ekyoyo Katonda gwe tukola ki, gwe tuweereza. Ekituleetera okwongera okutegeera nti mu kino bwe kuba kwagala, waliwo kye tuyita okuzzinganamu amaanyi. Yoswa kyavudde abazzaamu amaanyi
naye awo ng'amaze obbasibula waliwo ate ekyagwawo ekirala accusation. Bwano Mande yagenze neyogera ku accusations era nga yentobo oba kye twandise omusingi oguviirako ddala bakanaluzaala w'abantu bano okubeera nga bafunamu obutakkaanya n'obutategeeragana buva ludda wa. Tandise nkugamba nti Abaleuben ne bannaabwe bali Abagaadi balaba nga nedda tetwetaaga kugenda eri ne bazimba weema yaabwe. Bannaabwe bwe bakitegeerako olwo ne Finekansa ajjiddeko ne babagwa mu malaka n'otandika okubabuuza akanana akataano muyinza mutya. Ono waba olunyiri lwenjagala osoma kansooke nsome ni mu kitabo kino kyennyininyini ekya Yosesula 22 olunyiri lwe 13 lugamba nti abaana ba Isirayiri era ne batuma Finekasi omwana wa Eriyazaali kabona eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika ekya Manase mu nsi y'e Gileyadi awamu n'abakulu 10 buli kika kya Isirayiri omukulu omu ew'ennyumba y'abakitaabwe. Buli omu yali mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe mu 10 za Isirayiri ne bajja eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi y'e Gileyadi ne bagamba nti ekibiina kya Mukama kyonna bwe kyogera bwe kityo nti kyonono kikino kye mwayonoona eri Katonda wa Isirayiri okukyama leero obutagoberera Mukama kubanga mwezimbira ekyoto okujeemera Mukama leero. Bamaze ddo basalira omusango. Muzimbye ekyoto muli mu kujeemera Mukama. N'ekintu kye nnyongedde okwetegereza mu Bukristaayo tekimu ku bintu ebitukaluubiridde okutambula obumu ng'ekkanisa kwe kwanguwa okulamula nga ne tusoose kukola kye bayita investigation. Ne twanguyirawo ne tugamba nti agundi oyo mukyamu naye nga tosoose kwekenneenya, tosoose kwetegereza, temusoose kunoonyereza ekintu kye bakoze kikyamu. Ekirala kye ndabye nti osobola n'okubeera ng'olina ebiruubirirwa ebirungi naye ate ng'okusalawo okuba okulamula ku kukyamu. Gwe ate munnange ddala okuzimba weema yaabwe kye kibi ennyo. Kibi kye bakoze okuzimba weema erudda luno basinzizeemu era gye tugenda omumalira nga kye bali bakoze tekyali kikyamu. Naye obuzibu bwonna we buli oba kye nandiise Kanaluzaala avudde kuba nti bano bo balamuliddewo ne batandikirawo okubavunaana. Kiringa Waluganda bagamba nti owooluganda tannawasa naye alabika alina gw'asoza. Era olw'okuba nga owulidde ag'omunkubo nga tolina na bukakafu bwonna ne mumukwatirawo ne mumuleeta mu church board ne mubuuza kanana akataano oba oluusi temubuuza namubuuza ne muyimirira mu kanisa nti twamuyimirizza naye nga totegedde nategeera oba ddala asuza. Ng'ogendedde ku kimu kiri ekyaffe e Buganda kye tutera okugamba nti awali omukka tewabula muliro naye nga n'omukka nagwo bulusi mupange. Ng'ekkanisa okusobola okunyweza obumu kubanga twayitibwa okubuulira enjiri kitugwanidde okusooka okwegendereza wabeewo okuwuliziganya wabeewo okwogerezeganya ekindeeta ku Tuesday kuba Tuesday mu kwogerezeganya biki ebiriwo haunted by the past oba okwegamba abantu bano ne accusations zaabwe ze baakola basinziira ku byayita ebyali bibaddewo kati bye byabaleetera okulamula bwe batyo. Oli yaziyita enkovu ezeeyo bye tuyiseemu ebyenjawulo naye ndowooza kansooke nkuwumuzeemu katono nga sinaba ate kugenda munda awo kukulaga enkovu zino zaabakosa kyenkanawa era zaali zigenda kubaleetera batya okubanga bafuna okwawukana. Enkovu ez'ebyayita katukomewo.
Basebo ne banyabo bakulisayo nnyo mukuwumulamu yakatwegatako nawe mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeege Yonasaani Matovu nze nkulembeddemu leero e Buganda ano tugamba nti oli bw'aba agisse tagiwoomya omusajja najjo twagenda mu kwanjula ndaaba mpa enkugo nnamba bw'omu yannema okumalawo naye n'ebiseera ebimu osoga nti waayi olwaleero kankikwatemu bwe ntya bw'omu neyanziza nnyo neyanzeege mikwano okubanga mutambula naffe Sister Wally Joan, happy Sabbath elder studying lesson from Saudi Arabia. Thank you for serving the Lord. Brother Kaulia ono ye agamba nti thank you servants of God for the good service you're doing. God bless you, always serve Saudi Arabia Jew. Twina Alice Lauza ono ye agamba happy Sabbath too. Batenga Precious Patricia ye agamba nti happy day of rest dear brethren. Twina Francesca Nakamia ye agamba thanks for the good presentation, I've learned what type means. Eno ni mukusoma ku zimu kwezo comments zemutuwadde tuzisaamu nnyo ekitiibwa kubanga munnange gwe bw'osalawo noga nti kampandiike n'owandiika neebaze Mukama olw'obuweereza buno tetuyinza kukibuusa maaso era tubeebaza mikwano mwebale nnyo muganda wange Kivumbi Robert ow'Ekiryandongo bweyale naye kwali nnyo wano waffe Uganda ono mu North Buganda. In fact tulina gwe bayita Mirembe tuyanziza nnyo mikwano naffe tubeerako Mukama atuyambe tukole ekitundu kyaffe. Tulina Rachel Nakawes ye n'agamba Nakawes n'agamba nti happy Sabbath children of God. Tulina Nankunda Queen naye n'atuweereza ku bubakaawo. Tulina Sister Stella, tulina ye agambye nti happy Sabbath abaana ba Mukama. Nawe happy day of rest. N'abalala balina wano Sister Prosi Birabwa Prose, tulina Dani Ntawuluhanga Dani n'abalala bangi bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo Mukama abatuweera omukisa. Tuli mu kuwunzika nze ku kitundu ekyokubiri wano okuwunzika naye nga wenkomye mu kitundu ekisooka mbadde nnyongedde okubatulaga nti ekituufu kiri nti ng'ekkanisa Mukama atusaasire bulijjo tusenga ekitiibwa mu kubeera nga tugoberera enkola eyewangi eyazimbibwa gye tulina okutambulizaako ensonga. Nagadde nnyo comment okuva mu Teachers Edition eyalaze nti ne bw'oba ogenda kuteeka muntu ku discipline kesembeyo, okwagala kakusooke, okunoonyereza kakubeerewo, okwogerezeganya mu nsonga kakubeerewo. Lwaki? Ekyo nkireesemu nga kyakuyiga kye tuyinza okutwala. Naye sooka owulirize katono nnyo. Wano Yoswa essula 22 olunyiriri olw'e19 olw'e17 lugamba nti obubi bwa Pooli tebwatumala bwe tutanneerongoosa okutuusa leero newankubadde nga kawumpuli yajja ku kibiina kya Mukama. Mmwe okuwalirizibwa kukyama leero obutagoberera Mukama. Awo no baagatako ne Akani. In other words, ebyali bibaddewo emabega bye byabakulemberamu okulamula. It's true presidents are set. Newesanga nga waliwo yakola ekikyamu ekyagala okwefaananyiriza ekigenda okukolebwa oba ekikoleddwa. Kati ffe emitima gyaffe olw'okuba kiri ekikyamu kyatukosa nnyo ne tutakkiriza kwefuga. Saagala kwesa kigambo nti ne twagala okwanguyiriza. Kangosa kigambo okwanguyiriza kuba ekira kye nandikozesa kiyinza obutabeera kirungi. Ne tulamula abalala okusinziira ku bibaddewo emabega. Suubira nti nange ekyo kirungi Abakristaayo kuba gundi yakola kino kati tusinziire ku gundi kye yakola okulamula ono. No, tulamulira ku principle, tetulamulira ku incidents ezibeerawo. Ennamula ya Katonda obulungi bwayo lwaki Katonda ennamula ye y'amazima na bwenkanya nti ye yeekebejja atuwa n'olukusa naffe okwekebejja. Gwe ate oba olya lwaki Yesu yandibadde tannadda. Wakyaliwo omukisa
gwa kwetegereza buli omu Yesu wanaddira kiberenga ekyamazima tewali wagenda nakwekwasa wadde ogamba nti Katonda yasaliriza mu namulayi. Hirisawo zino ng'ekkanisa Katonda ali mu kutwekebejja okuyita mu bamalayika be nabo basobola okufuna omukisa ogukakasa nti Yonasaani agenda yingira eggulu nga tewaliwo kyekubira yenna. So kino kye tuliko wano mweno lesson nti abasajja bano bamaze osenga balabe bannaye bazimbye weema kati bo bajjukira biri ebyababaako bano bayinza oba bamenye endagaano ya Mukama kyekyaliwo ne ku Isirayiri nga yakava e Babuloni Abayudaaya ne balyoka bateekawo mungi w'ama nti Sabiiti tugenda gikwata bweti fact banjula bambaga nti gali mu lukaaga nga gonna amateeka ga Sabiiti ejjibwe liba libiikiddwa ku Sabiiti ate kati wewe otambula tulina kusukka wala olugoye olina kulwambala bwoti ku Sabiiti. Kulwaki ebibaddewo bye byabaleetera so si etteeka nga lyo okuba nga lyebazeemu okuwetegereza. Kati okusinza Mukama nga omusinzize busukka wa Yordani kirimu buzibu ki? Naye ng'omusajja bwe yagambye wano owa lesson bwe yagambye nti haunted by the past bangi naffe trauma ebitukosezza emitima enkovu ezo ze tubadde nazo oba ze tufunye okuyita mu bibaddewo zituleetera okubeera ng'abantu abamu tulemerera obbakwata obulungi. Bangi nnyo bambi bafiiriddwa n'emikisa gy'okuyambibwa kubanga waliwo gwe baayamba gundi ne yeeyisa bubi kati noono bambi azze abadde ayagala kusaba kakisa ne bakamumma twayamba gundi wano yafuuka omuzibu kati naawe gundi ono bwe tunaamusembeza oyo tuyinza owunzika nga tukifuba tukiza mu ndanga gundi. Aganda baga nti yalumwako omusota bw'alaba ensolo bw'alaba olusiringanya ayinza okubuna emiwabo. Ekyo kansubira kyandibadde mu bantu bali naye ffe ng'abakristaayo Katonda atuwadde kye tuyita sound judgment kyobola n'abakulembeze be balondanga abakulembeze abatatwalibwa bibaddewo abatwalibwa amazima ne principle. Ndowooza principle ntegeeza nkola omusingi ogw'ekigambo kya Katonda nga tatwalibwa bias kuba gundi yayogedde n'ayogera bino nebiri naye n'atwalibwa no ye asinziira ku kunoonyereza ku mazima nga bwe gali. Eyo no lesson nkulu olwaleero naddala ku nnaku zino nga waliwo social media oba okyali wano ng'akantu katambudde katuuse ejingi kituufu gundi oyo naye ng'oluusi baagaseka gattegatte. Yuzi wano BBC kituuka abamusajja baatuuka n'okulekulira abakozi babiri abakulu aba BBC lwakuyungayunga speech ey'omukulembeze w'eggwanga erya America neerabikanga ayogera ebimu naye ng'ate yali ayogedde ebirala. So lesson eno abasajja bano nga bawanza okutuuka mu butuuze bwabwe egenda tuyigiriza kinene okutukuumye tutya obumu nti obumu bw'ekkanisa nga tubukuuma tubukuuma emu ku ngeri y'obukuumamu ey'okwegendereza obutasinziira ku nkovu n'obutayanguyiriza kulamula bantu nga tetumaze kwekebejja bulungi oba ddala abantu bano bakyamu oba si bakyamu. Nabwe kityo ngenda ku nsonga edirira esembayo lesoni eno a gentle answer yala okwebaza Mukama nti Bayibuli olugero olwo lyatuwadde ate luvaayo bulungi nnyo wano bagambye nti okuddamu okwegonjebwa mukyala bw'aba newoba ozize ng'oyokya mukyala nalyoka kuddamu mpola mpola naga mwami ekyamazima ensonga eno yandibadde bweti ne bweti kiina engeri muganda wange naye newoba obadde osituse n'okakkana kati kyekiri ku wano tibali batandikiddewo okugamba okubavunaana okwogera kino nekiri mulaba ebyaliwo emabega naye bambi Abalewubeeni Abagaadi n'ekitundu ku Bamanase bo bakakkana ne babategeeza ensonga nga bweri era bagenda okukiraba ng'ekituufu kiri nti bandibadde basobola okusinzira n'oludda luli era tebalina tteeka lya Mukama libamenye era bano ndowooza ne baswalaswalamu n'okuswala awo
kitendya ne baswalamu kubanga okwokulamula kwabwe baali bakukoze nga tebamaze nakwekenneenya ensonga nga bwe zikola ki nga bwe ziri, which brings us to the last point eya conflict resolution, nti bwe tuba tuli mugezaako okugonjoola obutakkaanya obubaluseewo wakati mu ffe, kuba bulijjo bujja kubeerawo. Ekyo saagala neefuule ayogera ebyobutuukirivu ennyo nti tewasobola kubeerawo obutakkaanya. Obutakkaanya busoboka, abantu basobola obutakkiriziganya, abantu basobola obutategeeragana, ne weesanga muno tomutegedde, naye how do we handle singa wabaddewo obutategeeragana, singa waliwo ekibaddewo ne tulabanga ekivudde ku mulamwa, tukikwasaganya tutya? Number one, communication is key. Wabeerewo okuwuliziganya. Ekyo kyabaddewo ku Thursday, batuwadde ebintu ebyo byabadde bikulu nnyo. One, communication is key. Webaawo ensonga nga zigenze ne zisukka, something has gone wrong or seem to be wrong, let's communicate. Anayongereko nakagamba nti communicate instead of suppressing our observations until they explode. Tuwuliziganye, twogerezeganye ku nsonga eyo ekizibu ekiriwo. Let's talk about it, talk about the problem. Ate ekirala tubeere nga tuli beetegefu okukkiriza, to sacrifice, kyekigambo kya lulimi Luganda, kya Luzungu. To sacrifice kyentegeeza kyeki? Kkiriza bw'obanga gwe mukyamu okkiriza ensobi yo. Bw'obanga gwe wadde otegedde obubi ensonga, kati ng'otegedde bulungi weetonde. Ebiseera ebimu akasajja katera okuyitirira ku mitima gyaffe ne tulemererwa ate awo okwatula. Tiyo mukyala bwe naamugamba nti nsonyiwa nze badde omukyamu, naasigala nze musajja, mukazi wange taagambye nti nafumbirwa ekisajjasajja. Point teri ku ggwe, point eri ku nkolagana yammwe okubeera nga esigala nga nywevu. Naye ekirala mu kugezaako okumirungula oba okugonjoola ensonga, wabeerengawo okwanukula kuno kubeerenga kubalirire, considerable response, gentle answer, nti byoyogera obibala, toyanguyiriza, don't jump to conclusion. Akantu ako nakagadde nnyo, don't quickly conclude, toyanguya. Bw'oba oyanukula balirira. Kigenda tuyamba ng'ekkanisa okutambula nga tuli bakristaayo abakula era abaweesa Mukama ekitiibwa. Ekisembayo singa tuba tumaze okutuuka ku kukkiriziganya, wabeerewo okutendereza, okusanyuka. Olunyiriri olw'30 wano ndagadde nnyo mu Yosefu 22 lwagambye nti awo Fennekansi kabona n'abakulu b'ekibiina gy'emitwe 10,000 za Isirayiri abaali awamu naye bwe baawulira ebigambo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manase bye boogera, ne basanyuka nnyo. Ne Fennekansi omwana we Eriyazaali ne ttiimu ne bonna be yali wamu nabo ne balyoka bagamba nti leero tumanyi nga Mukama ali wakati mu ffe, kubanga temwayonoona kyonoona ekyo eri Mukama. Kaakano mubawonyezza abaana ba Isirayiri mu mukono gwa Mukama. Tutegedde kati amazima. So bwe gaba nga amazima gatuukiddwako, tutegedde ebintu byonna nga bwe byali, wabeerewo okusanyuka. Kyobulaba Yesu Kristo atugerera olugero lw'omwana eyazaawa nti we yakoma wewaka buli kimu nga kiteredde bulungi. Ne batta ensolo eza ssava ne basanyuka, eyali yabuze azaawuse. Kitegeeza ki nti okwawukana kuno bwe kuba kumaze okuggwaawo, mugonjodde ekintu. Let the epic kubeere kusanyuka. Katonda buli wali konsayiringa omuntu n'amugjayo eri abadde abuze, era gye biggweera agamba nti liba ssanyu ppitirivu mu ggulu olw'omwonoonyi omu eyenenyezza. N'abooluganda bw'abanga abadde bamuteeka ku disipulini obanga kituufu kyazuulibwa nga yali mukyamu, kati avuddeko emyezi gye 6 giweddeko ateredde. Why not ekyaki okusanyuka? Tugendeko tumukyalireko ng'abakadde, tuyimbe ennyimba ez'okwebaza, tuyimbe ennyimba ez'okutendereza,
nga twebaza Mukama kuba owooluganda ateredde tumugwe mu kifuba tumuwe confidence nti kati okkirizibwa okomyewo tuli mu kutambula lugendo luno just wali osiritusembu siritusi niye abamu bagifuula mpala nebeerawo kama nsaasira n'okunsaasira nneme kwogera bingi nga mpunzika naye point yange gye mbadde njagala okunyweza yeeyo nti conflict resolution trust walina okubeerawo okusanyuka n'okwebaza Mukama. Kanisa ya Kristo ejja tunyumira nnyo bwe tubeera nga tuli bakristaayo abaawuliziganya obulungi, abakristaayo abatayanguyiriza kulamula, abakristaayo abekenneenya ensonga, bwe tunabeera abakristaayo abasobolera ddala okukkiriza obuzibu bwaffe ate ne tubeera nga bwe tuba tugonjodde obutakkaanya obutulimu wakati mu ffe ne tubeera nga tusobola ate okuyozaayoza bannaffe oba okweyozaayoza nga ffe kubanga Mukama atuyambye n'atukomyawo okutambuliramu. Kubanga mu lugendo luno eva wajja beerawo okuubagana okwo mu ffe kuba tuli bantu abali wansi w'ensi erimu ekibi. Tuyinza okuba nga Kristo omulimu agukola mu ffe but he is still working on us. Akyatukolemu omulimu ogwo. Omubiri gwe tulina gwa kibi weewaawo ng'emitima gyaffe Kristo buli lunaku ayagala agizze bujja asobole otutuusa ku kigera kyayagala tutuukeko nga tabannaba kudda atusange nga tuli kkanisa entaliko bbala wadde olufuniro. So neyanza nnyo neyanzeege olwakadde kano mukwano kowaddeyo n'ompuliriza. Nja kugamba ki ti gospel hour etuuse olwaleero bwe tugijjako akawuwo abamu bagenda beera ku Hope Channel, abalala bagenda tubeera ku mukutu gwaffe wano ku Avento Productions, abalala bagenda kubeera nga muri ku 3ABN, abalala bajja kubeera ne ku Hope Channel Uganda ku YouTube n'emikutu emirala mingi gyonna gye mugenda okuba nga mufunira obubaka obwa gospel hour. Mukama abampere nnyo omukisa nga mubutambuza here and there okulaba nga enjiri ebuna mu nsi yonna. Don't forget Avento Productions, flying the gospel to the whole world. Katuweeyo okusaba. Muyinzawo ebintu byonna Mukama neyanza nnyo okuba ompadde omukisa guno. Eri mukwano gwange atutte ekiseera n'awuliriza ebigambo bino mumpeera omukisa. Era ffenna Mukama katuveewo okuyita mu bubaka buno nga tweyongedde okuyiga engeri gye tusobola okukwatagana wakati mu butakkaanya obuba bwaluseewo. Tuyinza bugonjoola tutya okwagala obuweereza bw'otuwadde biyinza tutya okutukulemberamu okukwatagana obulungi. Saba ekisa kyo kyeyongere gye tuli sabbiiti etubeerere ennungi nga tweyongera okutambuliramu mu makubo go g'otubikulidde mu kigambo kyo era nga bw'otuteekateeka olw'okudda kwa Kristo okusembedde bwe nsabe Kitaffe mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.